Amanya Nagwere Francisco Muyinda, head teacher wa Madonna High School. Ntuse okwebaza eri abayizi baffe abatuula omwaka 2024. Abayizi baffe bano bakoze bulungi nnyo. Twatuuza abaana 50 naye ate eky'omukisa omulungi abayizi bonna bafunye results 1 oba division 1. Era nga division ey'okubiri tetulina wadde muyizi, ey'okusatu tetulina wadde muyizi. Bonna bafunye results 1 oba kyetwandiyise division 1. Naye era njagala okutuusa omukisa guno okwebaliza ddala abasomesa baffe nti ekyatuyambye okuyisa abaana baffe obulungi ebadde enkola y'abasomesa baffe bano nga bakola tebeebalirira era bakola n'amaanyi mangi ate nga tukolera wamu. N'abayizi baffe babadde n'empisa ate babadde hard working. Tiwammwe n'essomero kyekimu ku kituyambye abaana bano okuyita obulungi. Lwaki? Okusinga bayise essomo lya physics, ne bayita essomo lya chemistry, n'essomo lya biology, geography, n'essomo ebyafaayo oba erya history. Amasomo ago abayizi baffe bagayise bulungi. Naye ate sciences ate yo basuusizza kuba abayizi abasinga bafunye A ne B. Alinnya Mubiru Simon Peter wano ku Madonna High School nkola nga deputy HM. Twebaza Katonda ayambye abaana baffe okuyita obulungi bwe batyo. Baana bakoze bulungi nnyo era tuli basanyufu nga Madonna High School. Kyembasaba kyokka abazadde mutwongere abaana, mutwesigisa abaana mubatwongere. Bajja basomesa, tulina laboratory, tulina library, tulina buli kimu ekyetaagisa ku ssomero. Abaana mubaleete ku Madonna High School tubawe omutindo omulungi. Erinnya nze Sembatya Mark nga nze Director of Studies ku Madonna High School. Tuli basanyufu nnyo olw'abayizi baffe engeri gye bayiseemu era nga twebaza abasomesa bambi bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo kuba okuyisa abaana bano tegubadde mulimu mwangu kuba mubaddemu bingi twali tulina okuteeka mu nkola okakasa nti abaana bano bayita. Era tweyanza abasomesa naddala sciences. Abayizi baffe bakoze bulungi nnyo sciences ate nga nange nze nsomesa chemistry ne biology. Era tuli basanyufu nnyo kuba abayizi baffe mu butuufu yasinze okukola obubi weba ranking akoze obubi ayina B. Kati tugamba performance ng'ennungi bwete nga ffe essomero kitukoze bulungi nnyo. Asomesa physics ne math. Okusookera ddala njaga okwebaza Mukama olw'abaana baffe okuyita obulungi era ne batatuswaza. Twebaza Mukama abaana amaanyi gaabwe ge bataddemu ekyamazima ga Katonda mu ggulu tegabasaze. Ate naffe abasomesa abalala nnyongera okubeebaza olw'okukolera awamu okutwandisa okulaba nga abaana baffe bakolera ddala bulungi ekibiina kyabwe ekya senior 4.